Enkya leero abasuubuzi ba kasooli mu disitulikiti ya Luweero era bakedde kugumba ku kkolero lya Pro Industries Limited erisangibwa ku kyalo Ndibulunyi mu ggombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero okwongera okubanja ensimbi zaabwe ezigambibwa nti nno ziri mu buwumbi 2.6 zibabanja kampuni eno oluvannyuma lw'okubawa kasooli. Bano okuddamu okwekalakaasa olwaleero kiddiridde olunaku lw'eggulo okulemererwa okukkaanya mu lukiiko olwabadde luyitiddwa amyuka RDC wa Luweero Abel Bakunda wakati w'abasuubuzi bano ne kampuni ya Pro Industries Limited okulaba nti bakwanaganya emiwendo bakkaanye ku ngeri gye bagenda okusasulwamu ensimbi zaabwe. Wabula mu lukiiko aba kampuni ya Pro tebazze kuteesa wabula okutegeeza abasuubuzi wamu ne RDC nti babadde batutte ensonga zino mu kkooti era nga baagala zibeere nga zigonjoolerwa eyo. Omulamuzi wa kkooti eno kwe kuyisa ekiragiro ng'awera abasuubuzi bano abali mu kampuni ya Limwell wamu n'agikulira Isma Mubiru obutaddamu kusaalimbira mu matwale ga kampuni eno okulemesa emirimu gyabwe n'okuzima mulyango gufuluma era okuyingira ekkolero lino mu ngeri yonna. Bano bagamba nti okuziimula ekiragiro kya kkooti bakikoze kubanga kkooti si gye baawa kasooli wabula nga baamuwa bakampuni eya Pro Industries Limited era nga gye bagenze okubanja n'olunaku olwaleero. Bagamba nti eby'emirembe babigezezzaako enfunda eziwera naye nga tebivaamu kalungi kwe kusalawo beekalakaase mu ngeri eno basobole okusasulwa ensimbi zaabwe. We twali tuleeta kasooli waffe wano eno tetwayitako kooti nti tutwaleyo kasooli mu kooti. Kasooli owaffe abantu gwe baatuwa twamuteeka wano ku Pro Industry. Pro Industry yagala kunyaga bunyazi bantu tukedde wano ku makya. Bwe twali tuteekayo kasooli baatugamba tulete kasooli twamutwalanga mu kooti. Twagala ssente zaffe lazima okuva wano nga batusasudde ssente zaffe. Kati ate ffe tubanja betu supply nga nayo ne bamuleeta wano eno. Mu nsonga eyo nti tubanja abaana tebasomye taamu eno tetulina na ssente ze tubalabiriza. Tusaba buyambi Minisita Balamu ajje atuyambe kuba kati gwe tusigazza. Muzeeyi Balamu Minisita abiyingiremu ajje atuyambe ku bintu bino kubanga abamanja gatusuuse banka ziri kwagala kuwandika ku mayumba emmotoka bazikwata abantu bakasooli mu byalo nabo batubanja. We tutuukidde mu kifo kino tusanze aba kampuni ya Pro Industries Limited nabo ebimotoka byabwe babikiise mu kkubo mu ngeri y'okulemesa abasuubuzi bano okubakiika mmotoka zaabwe. Wabula nabo kye bakoze kwe kuddira emmotoka zaabwe ne bazikiika ku bimotoka byennyini ebya Pro Industries Limited nga tebisobola kufuluma newankubadde okuyingira. Newankubadde poliisi yayitiddwa okukakkanya embeera we tutuukidde mu kifo kino nga weeri okulaba nti ekuuma emirembe. Wabula eno terina kyekozeewo era abasuubuzi obwedda etunuulira batunuulire nga kwatadde okubatangira obutayingira kkubo n'okulikozesa mu ngeri yeesaanidde. Tukitegedde nti oluvannyuma ku ssaawa nga 10 ez'akawungeezi ak'olwaleero abasuubuzi basesenkanye wamu n'omuduumizi wa poliisi ow'ekitundu kino ekya Savannah ne bakkaanya nti ku lunaku lwa bbalaza bafune olukiiko olusembayo ensonga eno bagigonjoolere ddala. Bambi tusaba gavumenti ebange evudde tuyambe ate era obwenkanya RPC bwakoze ki bwasabye wakati w'omuyindi Pro ne supplier bukole ki butuukire mu bunnambiro. Kino nno kyekiwaliriza abasuubuzi bano okuggyawo mmotoka zaabwe basobole okulinda olunaku lwa bbalaza ensonga yaabwe lwegenda okukulwako. Nze Habat Kamoga wano mu disitulikiti y'e Luweero.